Jojo gambote. Ndibulungi gambote ya. Tuli bulungi. Weyanjuye kuba kulaba. Manya nze Nagawa Joy abangi bamanyinga Jojoke. Ndi business woman, ndi mchala mufumbo, ndi mama, ndi muyimbi. Yeah. Soko tunyonyoleko ku kwataganayo ne Ronald Mayinja ero musinkana otya. Ronald Mayinja musinkana mu 2022. Yali akoze band Golden Kapiata. Kati wali auditions sasa wagenda mu budde ezali koto spa. Zali koto spa. Nenze sasa wagenda mu budde ne tu meeting munyonyo. Ya waliwo gardens bazita Jahaz Piers. Yeah, we twa meeting awo. Namuteeseganya kuki? Kuba waliyo tetwasooka nnyo kuba mbya kuteesaganya but twali mu music nga twagala nambuza music wali atanjagala muwulirizeemu. Ne mugamba okay music wange ojja muwuliriza ne ngenda ne mutwalira video n'alaba n'angamba ngenda kufunayo oluyimba nga collabo nze naye. Yeah, so mukukola collab right there. Nangamba ojja kumpa 1 million n'ekitundu. So nenjimuwa nampandikira oluyimba nduyina naye we namufuniranga tuli mu timing nga senungi nga ali busy nange ndi busy. So ne tutasobola kupushinga luyimba naye nga ddwe lwafuluma. Oluyimba we luli mu studio naluleka wa Enobits ne Makindye. Yeah, so nenga netukwatagana ate mu birala nga kibiina like the band ngestrugglinga nnyo nnyo nnyo. Kati nga tuli awo ebyuma tewali abantu nabo music tebamufiiringa like nga nze we namufuniranga abantu tebakyafiiringa bulungi music. Omuntu we yabuliza enkolaganayo ne Mayinja yali etuuse wakuba tugambye nga muyine ate enkolagana. Enkolagana eyo yali etuuseewa. Enkolagana yali nnungi. Twali ba girlfriend, boyfriend, where you were. Yeah, something like that. Twalina nkolagana nnyo nnyo naye nga twalina eyo ya mukwano. Lowooza kino si kye kyalemesa n'oluyimba okupushingibwa. Si kye kyalulemesa but timing yajja n'ebanga etukutte. Kuba nali busy ng'ate naye ali busy. So ne tulemu ofuna timing okupushinga bulungi ng'ate n'abantu nabo tebamu ngolaba si bamativu ne tugamba katusooka tukiwemu space abantu tulabe baba nakakana. Twogera ku nsonga y'ekyapa etambula nti yakuwa ekyapa kikuwa atya era mu ngeri ki? Ekyapa kumpeebwa twasooka ntukolanga ebivulu babita batya? Concerts. Yeah, twategekanga ebivulu but nga tebibeera successful. Mu butabeera successful nga netwesanga sente ze yataddemu tezivuddemu nga tulina obwetaavu bwaki bwa sente naye nga nze nali muwa kati nga ngamba Jojo mpa bw'oba oyina then bwe tumala nkuwe naye bwe twamalanga ebivulu ng'etewali sente ate nga tosobolera mubanja kuba nabeerangawo ng'era tebivuddemu ng'abantu tebazze. Ku nkolagana ki kubanga omuntu okwata sente n'aziteekamu oba ne mukwatagana walina obbaawo ekyamaanyi ekyenjawulo ekyaliwo mu nkolagana yammwe? Enkolagana yaffe twali tuli ekisooka twali mwali mumaze okukwatagana ennyo mu nsonga za relationship? Twali mu love kyenyinza okugamba. So kwegamba alinga awa nti owa boyfriend wo mufunemu ng'omuntu gwonga mwagala kupushinga ekintu kigende mu maaso. Twali mu nkolagana eyo. So kati ekyapa otuuka otyo kitwala kuba tuwulira nti wali okiyina ate omukulu n'akikiwa. Ekyapa nga tekinnajja twali twetaaga ssente. Omukulu angamba Jojo tukoze tutya nange ntaddemu abategeka ebivulu mubimanyi ebivulu nga 6 ssente mumanyi gye zitwala. Kuliko tambuza abaana, kuliko amafuta, kuliko booking ekifo, kuliko stage ebyuma. So ndaba nange ssente zigenze ate nange sifuna mugane tugenda kikola tutya. Angamba yankeera sawa nga zalinga 3 ndala. Actually yankubira kiro nangamba wetegeke sawa 3 ngenda kujja nkupiking. So nenkeera nampikinga ne tugenda ekira. Kiro wali apartments nze nasanga yazizimba apartments already. Nangamba zina apartments nazo ne mugamba apartments zino singa tuba tulese ebyuma tusobola okukola ki
okukola ne kwa apartments but nangamba okay kale nangamba no mpadde ssente nyingi naye nange njagala obeere safe kankuwa ekiki ekyapa so ekyapa akimpeera mu laavu akimpeera ne mu ssente zenkola ki kuba yali tayina ate nga akyetaaga ssente ate nga nze nnyino zimwongera ate nga nange siraba security kati yakimpeeramu yembeera eya love ne relationship gye mwine ya ssente atuuka otya okukima ekyapa kino kuba twawulirako mu mboozi emu gye wanyumya nga mwalimu engeri y'abalooya bikibwa ebiti kati bwatuuka okukima ekyapa teyajja direct nti ayagala kyapa yaŋŋamba yakuba essimu naŋŋamba jojo waliwo omukyala gwengenda okuweereza ayina abaguzi naye mukubanga ayina abaguzi naŋŋamba nti yogera nabo ngenda bakuweereza ne mbagamba okenze nzuuno nze nanyini kyapa mubadde mugamba ki baali bambi ne baŋŋamba nti affe tuli baguzi era twagadde konfaminga olwo nga wawe bagula kuba tumanye mulungo abamu we bayita emunyonyo otugambyeko ne apartments wawe baali bagula ewatuufu we baali bagula wali kiransasa si mulungo ya kati baŋŋamba tugenda kugula mbagamba naye mugenda kugula nze mbaleka kuba yali olwedde ankubidde naŋŋamba weereza abaguzi kati omukyala gwe yampereza mugamba naye simanyi conditions ziri zitya kubanga tulina embeera yange nze yampa it is a gift ekyokubiri it is olususu eringa era security kuba nange esente zendamuwa era teyazinziriza mu cash naye naŋŋumya nti muwongere endala bwe namwongera n'7,500 ze najja mu banka nga nazo banka ebanja nange embanja ate omuntu alina okumpa okusasula oba kale ye yali asazeewo okutwala kyapa ate naye agamba atunda nemugaba okutunda tetugaana naye kati biggwa bitya awe twafuna obutakwatagana omuntu ayinza okwebuuza lwaki ovuddeyo kati nga Mayinja yakakomawo okuva ebweru kuba yaddukako mu ggwanga ne tulirako nti n'amaka agamu yagatunda kaakati Mayinja okukomawo mu ggwanga yakomawo because of nze teyakomawo mbu akomyewo yakoma because nge bwaga nti yali amaze otereza famire ye nadda nedda alimba kyekyamukomyawo kati bwe yakomawo ndooza aliwo omuntu yamugamba nti nyina emikolo egy'embaga kuba mbadde ndi mugole musaze twagirabye wakava kwanemu actually era nzirayo naye mbadde nyina otangaaza abantu era abantu abagamba Mayinja n'omugole nedda banange byange ndi mugole ate omwami wange mulala nnyo ne Mayinja ndooza alina obulamu bwe obulala so ebyange naye awo tewali naye tuli ku nsonga ssente ze neetaaga naye z'amanyi ze yatwala n'ekyapa kiyampa abanja ki awo we tuli era we twale mu kukwatagana bwe balabalamu ssente ziza kubanga mmeka ssente kyensobola okugamba nti property gye twogerako ya biliyoni 3 kati sisobola kugamba zembanja naye kyomanya ssente ziri mu biliyoni 3 so bwe yawulidde nti ogenda kukyaza omwami wo mubazaddewo kwe kusala wadde abeerewoko teyakomyewo kubeerawoko yakomyewo ng'abaze nti singa ntiisatiisa namalako emirembe ate n'omwami wange nyino na famire y'omwami wange yinza okiraba obulala kati ye nalowooza yinza okuyuzinga that timing yokkozesa nze antiisetise muwe kiki ekyapa naye mwenna abakozi ba ssente mukimanyi tosobola kuwaayo kyapa nga tosasuddwa ekyapa kikyo kati twalemye okukwatagana kikyo zaako libulingi n'omuwa ekyapa oba ogenda kisigaza nyinza obutakimuwa okusinziira kubanga jojo ngaafunye omwami omulala nedda kati ate ebyange n'oli era byali birala kubanga omwami wange ate teyajjira mu timing eri era omwami akimanyi nze embeera n'omuntu omu bwe tukita nga tukita so timing yange ne Mayinja yali eyo kati neyono era mbasaba bambi mwenna abatulaba temubigatta byanjawulo obadde okyatubuulira oli wiringi omuwa ekyapa oba nedda siri wiringi muwa kyapa wabula okusinziira nammwe bwe mulaba embeera gy'alimu badde amaanyi matono so nyinza okwagala ng'omuntu wo manyi omuntu akuba owuwo tokuba nnyo so nyinza omulekeramu ekyo naye ng'azze mu bulungi singa avaayo neyeetonda n'agamba jojo byonna bibaddewo byonna tubyogedde naye nsaba onsonyiwa ekyapa okinzirize oli wiringi okumuwa ekyapa oba oyagala mutunde mugabane ndi wiringi
okumuwa no siri willing muwa kyapa that is one wabula ndi willing okumuwaayo ng'omuntu owuwo kutambuleka mu bbanga kukasente otwale ekyapa sente zembanja nyingi sente nyingi era bw'aba yaze ne tutulanja muga tukole bwe tuti so enkolagana ejja kuba wakati wange naye badde saagala nnyo jjogerano kuba naye simanyi kyalowooza anti waliwo okujja nakugamba nga bw'obadde ogenda mu kamera nga bwe tukwataganye nsabudde mu kamera obaganye twazzeemu tukwataganye ompadde kino nange nkuwadde kino singa abazze mu kamera ng'alina kyagamba nga twakikiriziganyizaako nsobolera okukomawo naye mukibategeeza naye kati sisobola kwogera kintu kubanga tewali kintu kyonna enkolagana yammwe ya music eyinza okuba esobola okuddawo okwo ne mukolayo oluyimba ne mulufulumya music olwedde tulina oluyimba naye tetwaluta kubanga nakugamba amaanyi mu music matono talina maanyi nammwe mulaba nze siri wano mbunjaga nnyo okugamba Mayinja mbu muntu mubi nze nali faani wa Mayinja kuba sanditaddemu ssente ng'ate mulinako embeera endala naye nateekamu ssente olw'ensonga namusanga ayina struggle za nuupu politics oyo ayina baali bayawukanye ne bandi ki Eagles yeah so namusanga mweyo neŋŋamba no I trust you I believe mwono omuyimbi mukiriziramu nenjagala tuddemu naye sandi kikoze nga mmanyi nti talina ki naye nagenda olaba amaanyi maki matono kwekusalawo n'omuta kwekusalawo lunange bubaka ki bwoyinza okumuweerezaayo essaawa eno nga temunaba kutuula mu nteeseganya zonna obubaka bwenyinza okuweereza omukulu Ronald Mayinja munnange laavu bwekulema abantu bagisobola ekikulemye muno yakisobola so toleetawo nyombera kubanga bwandize ne tuteesa tayimu tubaddewo emwaka mulamba emabega lwaki tewajja ne twogera ku kyapa lwaki okyogera kati nga tuli mu mikolo gyange so laavu ebeekulemye toleeta mutima mubi kubanga bino ebintu tubadde tusobola byogera nga tetuli mu kamera naye yanteekako pressure nga ndi mukolo 2 weeks back nanteekako pressure jangu osayininge baloya babano jangu tugenda kusibwa nanteekako omukazi buli kaseera akuba mpaka saa 9 saa 10 you understand so emirembe ginzigwako nempulanga n'emikolo nyinza obutagituukako kwekunda bamawulire nenze nali ebyo byonna bibaddewo nali nsobola okujja singa ye yali aim yange but teyali goal yange ate naye yanditegedde nti nine kuba namugamba ebintu byoyogera mpaamu obudde tubyogere nga emikolo gikoze eki kyatawuliriza